ebigambo bya Mwami Museveni bannansi abatunuulira eggwanga lino mu dembe n'okulyagaliza okubanga liri at peace tewali munnayuganda gwe byasanyusizza. Abantu bonna abatunuulira eggwanga lino nga baagala libeera emirembe after Mwami Museveni ebigambo bye byabadde bisiga embeera ey'obunkenke. Mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abaserikale batono nti baroyatas bangi banange temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera kubanga buli omuserikale omu alina amasasi 12 kati ekibala ekyo bw'ogamba nti baroyators bangi sooka bala amasasi g'abaserikale. Mwami Museveni maaso ye tajja kunyuma naye tulowooza nti omukulembeze ow'ensonga ng'atunuulidde abantu yali badde atunuulira mu ange endala. Kategedde mu ange endala bwe kibanga olabye nti akalulu tokayina twasaba ddala reconciliation and dialogue. Yes. Okitegedde twasaba ddala reconciliation and dialogue because lwaki oyagala kusiba ku bantu omuntu gwe bataagala ku maanyi. Ensi yawambibwa taata bwamala okwogera omutabani bwamala okwogera taata naddako. Kaakati abantu mbadde mbabuulira buli gye mpitira mu kampeyini eno ng'amagamba nti coach Lwanga yatutendeka omupiira ku parliament n'atugamba ekigambo conditioning yennyuba ekikulabirako ekyente ente omulaalo omukulu asobola okuzirunda bw'akowa n'alekawo akaana ne kafuwa olwanako ne kalunda ente 2 naye nga n'akayana kasobola okukasamba ne kafa. Naye olw'okuba nti Katonda yaziconditioninga nti zirina kuwulira muntu n'omwana omuto w'emyaka 6 omusanga ali ku nte 200 akuba zitambula. Kati Museveni agezaako conditioninga bwongo bwa bannayuganda kubalaga nti amasasi gyegali. Omuntu ali mu byokulonda lwaki oba olangirira amasasi waliwo atagamanyi nti emundu zibeeramu amasasi oba ye Museveni alowooza nti si gye zitabanguka amasasi mu mundu gaba gaweddemu nabo babeera bagalina. Sudan Bashir yalina amasasi, Gaddafi yagayina, Mubaraka yagayina, Ben Ali, buli omu. Naye ayagala nnyo conditioning abantu abateeke mu bwongo obulowooza nti temulina kyakukola. Nze mugambe nti mulimu lwentukaninga abantu bebagaba babiwulira. Teriiyo nsi yali ebyogebwa nga Uganda, teriiyo. Omwana atubogole ne taata n'abogola. Okubeerawo kirala n'ebikolwa kirala. Okategedde? Okubeerawo balayika bakirundirawo kibeerewo naye ebikolwa byakyo okusinza kirala. Obutegedde statement yange oyinza okuba oyidde omukozi ewaka ng'akola emirimu gye wamuleeta naye waliwo omuntu ayinza okujja n'avunnama n'akola ki nga obunabbi buyisiddaawo. Okategedde ako so ekinyonyi kino bye kyakoze abantu bonna bagambye kyalanze obunnabbi era mu bitonotono bye twetegereza twasanze mu hoteeri eno Kyagulanyi gye yatwaliddwa y'emmotoka eno etaliiko nnamba okwabadde n'ekifaananyi kya minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang. Ekirala kyabadde kinyonyi kya ggwanga ekya ŋŋaali. Kino kyavunnamye emirundi egiwera nga kyebuuza abatabangudde emirembe gyakyo ekiro. Bwe kyavuddemu eddoboozi erikaaba naffe ne twetegula woteeri eno okugenda okuwummulako kuba olunaku lwabadde luwanvu. Patrick Ssenyondo gutambule naye agamba nti Bobby nga tannaba kujja baali ku kyaki Crescent Crane eyo nejja ku ndabirwamu ndoza akola reflection ne yeeraba zajja byajja bibiri ndowooza ne bitandika okukola ki okukonkona ku mulyango. N'akubira omusumba omu n'amubuuza gamba nange binsobedde naye baatuula oluvannyuma ennyo
ne babuuza buno kubanga bo basajja ba Katonda ne beebuuza obubaka buno bwali badde ki butegeeza ki naye nga bulanga omuntu omupya ayinza okubanga ajja mu bulamu bwa bannayuganda. Njagala oli mystery ya gundi build up bwezitambula ne zigenda ku luggi lw'emiryango lw'ekkanisa ndowooza oba ne ziraba reflection yazo ne zitandika okupeekinga okukonkona kati nezesiba kukonkona oluggi lw'emiryango lw'ekkanisa kati munda muli mwalimu omusumba najja alaba ekikonkona n'alaba nga binyonyi byebikonkona kati ye yali munda n'ankubira essimu nanga musumba olaba ekigenda mu maaso ebinyonyi bikonkona ku luggi lwaki ekyo nekikomawo kati mu mitingi y'abasumba eyaddako tumitinga buli mande ffe nga ab'omwoyo tetutera kuleka bintu ne bitambula butambuzi so twabuuza olowooza kyalimu amakulu bwe twaganoonya gaali gagamba nti eggwanga lya Uganda likonkona tuliggulirewo liyingire kubanga crested crane tukirabanga ekinyonyi ky'eggwanga kati kipeekinga ku luggi interpretation was simple eggwanga likonkona okuyingira so mu meeting eyo ne tugamba baggulirawo batya eggwanga emiryango bulijjo giba miggule how do we go now an extra mile okuggulirawo eggwanga liyingire kati abasumba ne bagaa tuyite president naye maama ng'onoomuwanulayo otya tijangu okyale ng'atalina gy'akyala eyo protocol netulema then ne tukoncludi nga tugaa nedda omwaka guno nga tugumaliriza tujja kukola Christmas carols naye tuyite ba MP bonna 3 bajje batukyalire tubagabule tubeebaza emirimu gye bakolera eggwanga tubasabire kati bwe tutyo ne tutegeka okujja kwaba MP 2018 kakati bwe tutegeka byali bingi pigeon hole invitation invitation through the speaker invitation not Twitter abantu abo bonna babeere naffe kati ekirungi olunaku ne lutuuka December 23 2018 ba MP tebalabikako ate nga mwali mutegese nga tutegese emenza ziri laid emmere eguliddwa kwaya ziri hasinze ba MP tebabaddamu bwe mwabawandiikira baddangamu nti bajja kati omukolo ne gutudibirira naye tuba tuli awo twawulira lwato akayuguumu tugenda okuwulira tyomubandazze nkubuulire kati tuba tuli awo nga tulaba emmotoka abaana b'ekywana bambadde obukofiira obumyufu batunudde eri tebatunula nenawalikyaki bo baali beetoloola perimita yonna ne batunula saidi eri mbu security kati awo natya kubanga embeera nali sigibeerangamu kati ngenda okulaba emwe omubanda afuluma so profesa eyo ne tosobola gisangulawo ate engeri profesa eno gyeri nti yadda nga up to today omuntu oyo akyali w'amaanyi luli bwe bagifunira era akantu kano njekatukanootinge omusumba profesa ebagifunira Kyagulanyi yali yakafuna obwa MP Kyaddondo East nga tannajogera nakugamba nti agenda kuvuganya ku ntebe enkulu yaki yeggwanga profesa yazzeemu neerabika nga waliwo avunnama the same bad ng'omukulu ali ku campaign trail oba campaign rallies ze ezimusabisa bannayuganda akalulu asobole okuba nga ye president wa Uganda so you can't just leave it like that so engeri gye biri ya profesa tetugenda kwefuula abagezi leero tooki mu nsonga naye naffe tugiresaawo awo waliwo aginyumyako mu kusooka ng'omukulu tannaba kujja omukulu yabadde tayagala kujja wano paka ne bamuwalawala paka mu kitundu yali tayagala kusula ne bamuleetawo ku mpaka n'asangawo ekinyonyi
Crossed Crane nekimusinze emirundi gyonna gye kyayagadde paka bwe yayingidde bwagenda okusula kakati Professor era tugire essaawo naye yabadde na planinze genda nkugambye bamuwazeewaze okuva muliya ne Musolotu yadde agenda okusula we yabuukinze ne bamulemesa okusulawo bo ne bamuwalawala paka ku hoteeri eyo gye nkugamba we yasuze ate yaluddewo leka nkuwulire ekirala Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse ku hoteeri yaluddewo okuva mu motoka nga in advance team egenzo ekebera wagenda okusula hoteeri eryeta na biki oluvannyuma ennyo n'avaayo bwati bwantoogo ngera enyenje ekyagira naye bw'oyogera obubonero obwo waliwo lwalunaku lw'abajulizi ne basoma amannya ga buli mugenyi eyali agenze eyo mu bwekitiibwa we bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu enkuba neefubutuka mu ggulu ng'eringa ebadde erinda switch kwogera linnya ate yali amatonde gana agakuba ennyo gana amanene ago ngeri kati eyo ne tugiraba nalaba n'aba NRM nga batidde netugamba omusajja we yagenza okwewandiisa mu kana akalulu enkuba gye yavudde Olivia Lutaya akwata ambuleera yali awa speech enkuba gye yava n'esooka emufukumukirako teriyo mulala gwe yakubako nemuwerekera paka gye yakola manifesto launch ne kankubulye n'akalala okumanya prophecies zitambula Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 final channel no nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Obudde si bulungi bitwera ezikwata ki mu nsonga enkola ye ebigendererwa biriki ebigendera bya kubeera nga bannayuganda tubawasho mu budde kuba akakuba kangi ennaku zino kuba kasusse ebinyonyi bibuuka bigwa ku bantu amasaali ga Christmas leka gatuuse dda kati mudduka mangu galeme sebo tujja kugumira speed gye mutambulirako ey'amazaali omanye eminyama kiraka kati eminyama mingi ku kibanyi kakati buli budde bwe mumala eminyama kirayika mukola ki omusajja bamugambye emundu erimu amasasi 120 ali mumukola mu maaso ayaga gwe manya olaba omusirikale omwo be bantu 120 kijja kusoboka nobono balaka kireta n'okolotya byagala kulaba atandise gamba mbagamu gayinza obutakwata ewali litajja kukwata gonna gakwata omanyi distance AK47 mwekubira nobono okola maaso kati ngenda kukubuulira ensonga lwaki omusirikale tasobola kuba na masasi 120 mu gavumenti ng'eya mwami Museveni sebo osumuludde zikwata ki mu nsonga nowono bibala nowono okola otya kiteeke mu mutwe mwakitegeezezza ensi tulina amasasi 120 buli musirikale wammwe alina amasasi 120 saagala obe mweraliikiriza nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash yagenda okubeera nga kuyamba okugonza ku mbeera okugyawo obulumi obwo nti amannyo ganyenyera gaguba owunya akamwa tokyalya ku kifi ekintu kino kyoge tokyalya ku kifi Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira Haji Yasin Kiza gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubireko obenga naawe osobola okubivuunuka tutandise mangu olunaku olwaleero kuba embeera si nyangu musajja abaze n'agamba tayagala tutandika eshiyo nga tannamanya mbone bullets nebe ogenda efuwa ayagala amanyi naye katutandikire wano mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abasirikale batono
baroyators bangi banange temuliriza bya Kyagulanyi kubanga bya tibina mu kulengera gwe bale buli muserikale ono balo tukuwe n'obuti oba tukuwe obukyukolo kati ekibala ekyo bw'ogamba nti baroyators bangi sooka obala amasasi g'abaserikale obadde ogoberera biragiro bya pulezidenti ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. Nolwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliiwo. So obadde obagambye do the math kati gwobaddeko ogoberera biragiro bya pulezidenti w'eggwanga the math naye namba tukakasa nti okulemye kuba okuva twaze wano oli mu kubala anti nze ebyange bannansi si bibalaba wabula balaba mu mwa gwange bigukasuka kati gwe ntamba kasukire nze ndaba x you have failed to find x no anyway. You might not understand the equations that I'm trying to put here. Wasajja akoze abaka kubanga body mass wano biki bino birala be bateekanga kati nze sikuwadde formula yonna bazita kyezi zibeera mu brackets zi squared ezo zennyini zi vector byonna obijjeeyo to do the math tebijja kukola naye bigaanye gwe sumulula omuwe ogulabe akatambi ako wakawulidde aka President Museveni nga ayanukula ku bigambo bya President Kyagulanyi bye yagamba nti abantu basinga poliisi obungi oba basinga ebitongole ebikuuma ddembe obungi tetugenda kuba excited kugamba kuba President yagambye rioters twogere embeera eno yajja etya okwogerebwa era lwaki omukulembeze w'eggwanga aba yeewerera bannansi nti buli musirikale alina amasasi 120 kitegeeza buli musirikale omu gw'olaba tagalina 120 mu context between the lines tayogera 120 mbu akagenda okukuuma oba akagenda okutaasa eri obulabe agamba buli musirikale asobola okusuula emirambo 120 si bwe kibeera kituufu ye context mwe yayogeredde kituufu nnyo so nyonnyola abantu mushege twasembayo kukola nakubuulira gavumenti ya Mwai Museveni engeri gyeyogera ku mbeera ya kola obutujju ku bannansi kola obutujju anti Mwai Museveni kyakola kibanga gavumenti eyagala okukola obutujju kubanga ayina obbakuma bwagamba nti ajja bashuutinga asobola obbashuutinga nga bw'ogambye context mu context mwe yakyogereddemu kikwongera okulaga nti ebigendererwa binene nnyo okusinga bannansi kye balowooza okukola ki obbakuuma naye katugende ku kinyuzi gyennyini tulina okwebuuza nti Mwami Kyagulanyi kubanga kwe kyavudde Mwami Museveni yabadde addamu Mwami Kyagulanyi statement gye yayogera Mwami Kyagulanyi yakeera ku makya n'agamba nti bannansi bangi ddala okusinga abakuuma ddembe bwe bukeera ku makya nga bannansi balaba tebalina bwenkanya bubaweereddwa tulina okuddawo tumanye Mwami Kyagulanyi yava ku kyokukyogera ebitongole ebikuuma ddembe mu campaign trails oba campaign rallies eza NUP Mwami Kyagulanyi zagezaako kukola yagamba ffenna tukimanyi nti poliisi erina kukuuma bantu n'ebyabwe kufolinga guidelines eziweebwa akakiiko k'ebyokulonda kubanga waliwo campaign programs ezafuluma edda nga oli presidential candidate alina okucampaigninga mu specific area on a given day oba given dates tuzirina wano naye Mwami Kyagulanyi tulabyeko enfunda eziwera ng'ebitongole ebyali badde bikuuma eddembe n'okukwasisa amateeka mu campaigns kyebikola bikuba bantu abagoberera Mwami Kyagulanyi bibakuba tiyagasi emiggo amasasi ne presidential candidate yennyini bamuyisaamu kifaalu kyetulowooza nti si kyabwenkanya era netugamba abaogera amateeka nti ebitongole bikuuma ddembe bibigezaako kukola basoma mu tteeka ki so
Mwami Kyagulanyi ng'okwagala okwedifendinga n'okwewozaako n'okulaba nti aba mu safe zone yagamba abakuumaddembe bakisusizza olunaku lwe lunaatuuka nga abannansi beekyaye they can overtake ebitongole ebikuumaddembe okitegedde they can overpower them basing on numbers n'agamba nti bannansi bali miliyoni 45 ebitongole ebikuumaddembe tebisusa na mitwalo 2 bw'obigatta byonna okategedde kakati Mwai Museveni ye ng'agezaako kuprotectinga ebitongole ebikuumaddembe nga talina na tteeka lyasoma kubanga Mwai Museveni si alina okwogerera ebiseera bino nga bwe nagamba mu kyo gye twasembayo okukola saawa zino omuntu gwe tuyina okuwuliriza ayogera ali ku forefront akulembedde mu process yenna gye tulimu electoral commission kandi naye nekugamba nti naye ate asigala nga ye president w'eggwanga anti nakugamba president emirimu egimu because tuyina institutions nga bwe zitambula electoral commission yavunaanyizibwa okwogera byonna ebyobutebenkevu mu ssaawa zino sigwe gundi contesting for this biggest office mu electoral commission evunaanyizibwa kwogera byakalulu anti wuliriza ebyobutebenkevu gavumenti eba ekyaliwo nga anti njagala ompulirize police n'ebitongole byonna sister agents bikolera ku guidelines za electoral commission era bwogera etteeka likugamba nti electoral commission yekulembera akalulu konna akateekebwateekebwa bonna abaagala okwetaba mu kalulu kano balina okugenda nga bwolaba taata in the family electoral commission ye head owakalulu mu Uganda ebitongole byonna bino ebikuumaddembe bijja nga electoral commission yebiyise oba yebigamba mukole kino kubanga yemanya amateeka agafuga ebyokulonda si bitongole bino so leero njagala tukole simple calculations ku nsonga eno yennyini osese obanyi wakiise President Museveni kale yayogedde ekyabasirikale nti buli musirikale alina amasasi 120 of course ng'ayogera ku protest vote Kakuume Kabanje Kalonde singa bakabba Kabanje so ye yalowoozeza nti ababanja definitely they become rioters ye bwe yalowoozezza because rioting kyanjawulo ku kubanja ku peaceful demonstration oba bintu bibiri byanjawulo ogambe tugende ku math kati nga tunagenda ku math tugende ku math ekisooka Mwai Museveni eno kimanya nti abantu abagamba baagala kuuma kalulu okabanja si ba rioters just bo baba bannansi abanoonya obwenkanya era nga basinzira mu constitution nga bwegamba okategedde bulungi era n'agamba simanyi lwaki muzeeyi atidde nnyo muzeeyi yagambye don't listen to Kyagulanyi ne Kyagulanyi byakwotinga biri muki mu constitution kati ye atubuulira etteeka mwasinziira mu constitution bwagamba abantu nti tebayina kwekalakaasa mu butali bwenkanya Mwai Museveni yekigamba akikyusizza yagambye rioters these are not rioters they are Ugandans abakkiriza to protest mu nkola ey'amateeka ewatali bwenkanya kinjagala tunootinge bulungi era constitution ebawa omukisa ogwo ogukola ebyo Mwai Museveni perspective gyakyogereramu yakuteekawo fiya mu bannansi nti kyonna ekigenda maaso bannansi tebasobola kwerwanako akakodyo kakuteekawo fiya mu bannayuganda naye nze sikkiririza mu violence era nkyogera buli lunaku wembadde njagala abadde very disappointed omukulembeze w'eggwanga bwe yagambye nga mu kyeyaze okwashiwaninga abantu kwe kubagamba nti musobola okufa ng'ate ababasse be balina obba protectinga so bino byonna ebya maafi nti kinaasoboka miliyoni 45 mulimu obwana mulimu bubbe ekyokubiri era nero bwe tuboogera ku kintu ekirala bwogeza omanyi njagala nnyo tukayitemu katono nnyo abantu bakitegeere nti abasirikale emitwalo 2 gye tusobola okwogerako tegiwera tubala 2 tubale nnyo 2 emitwalo 2 bw'ogigeza ne gundi Mwai Museveni wagambye nti omusirikale asobola okutta abantu 120 otegedde zino miliyoni 24 zebabakoze eki zebabasse endala ziri luddawa anti kati miliyoni 24 kati miliyoni 20
Omusajja ono. Bakugambye ono tamanyi wewe, lwaki abantu emitwalo ataano. Anti mbadde nkuwa example. Nkulaga mwa Museveni mwayogerera the impossibles. Ngezezaako nyina ekifaananyi kye njagala okusigira okitegeere. Nti byayogera biri impossible to being true. Okitegedde? Asebo million abiri. Kuba yagamba nti omusirikale omwe asobola okutta abantu 100 mu Amerika. Akakiiko k'ebyokulonda kalina abalonzi miliyoni ti bonna amagye galina obusobozi obumalawo abalonzi bonna mu ggwanga. Anti mu calculation si kuyange kuya mwami Museveni gyayogedde. Naye abalonzi abo bonna si babo. Anti wuliriza ate n'ekirala. Waliwo abannandala amafaabi, waliwo abamunyagwa, waliwo ab'NRM, waliwo aba. Anti wuliriza n'ekirala. Wuliriza n'ekirala. Bwe tugenda mu batto ng'abalina okukuuma abantu batandise obbatta. Ne sayidi eri bivaawo. Ebyabalonzi bivaawo kubanga abantu batandika okutta kubanga oba ne muganda ngo ali mu NRM ng'oli mu DP. Kitegedde? Kataata wa munyago wa NRM. Munyago waki? Warusania. Kati olaba omusirikale akuba mu mutabani wo okola otya? Ogambe ekyanda ekiziro tekisoboka nero osobola okuba ng'olya ne bwe kituuka kusanya obulamu bw'abantu kiba kirala. Kitegedde? Akantu ako kalabye ku TikTok nga buli omu abala. Oli n'agamba miliyoni 2 ez'abalonzi 19 ku 2. Kati nga wobaze olaze nti abasirikale emitwalo 2 gisobola okutta nga tugeze ku statement. Sinze njagala okootinge bulungi omwami Museveni sinze nze nakiwakanyiza. Kitegeeza abalonzi bonna babaweddewo mu ggwanga. Naye tukkiriza nti ebibiina ebyenjawulo birina abalonzi ab'enjawulo. Era ebibiina ebyenjawulo bireactinga different. Twatulabye Kakalulu nga avuganyiza ku bwa pulezidenti ani Bwanika agenze Kololo agamba batuwangudde bulungi. Era ne mu kalulu kano tusuubiramu nnyo all signs are very clear nti wagenda kubeerawo abagenda ogende Kololo bagambe batuwangudde bulungi. Mbadde nnyina kesaagala tulekeyo. Kitegeeza abalonzi baabwe tebasobola kubeera mu n'abanja kalulu. Kati mbadde nnyina kesaagala olekeyo. Kati nga tugereza ne ku nnamba gwe zobadde oyogerako nti abalonzi bonna babasse. Eba wanuwe traffic nga be bakuba amasasi bonna bazinze mikono. Obadde ki musajja? Wawe baali bakubya abantu nga bazinze mikono. Abamu badduka. Eki kasootegeera nti ekyogamba teruba lutalo. Bw'otandika okutta abantu oba otonzeewo olutalo. Ne bw'otandika okutta batandika okunoonya engeri gye beerwanako. Nabo banoonya tactics amajambi yagavaayo. Tukoze tutya okukuuma emirembe kubanze mu biro byonna byonna. The most important factor is Uganda. My point is exactly. My point is Mwami Museveni nga Fountain of Honor sawa zino yali badde preaching nnyo peace okusinga ekintu ekirala kyonna kubanga azagamba bannansi nti bamulonda abakulembere bw'oba ekyo ng'obadde okifuna mu mazima n'obwenkanya ng'eggwanga bwe litambula ng'ogamba oyagala nnyo abazzukulu ebitundu 7 ku 10 bannayuganda bavubuka ng'olowooza ku ggwanga ery'omu maaso even in your absence ng'olessa abaana n'abazzukulu wali badde olowooza nnyo keeping this country mu mbeera eri safe ewatali buntu bwonna bugulumbu naye era eggwanga balikuuma nga bagoberera amateeka kubanga constitution yakolebwa 95 bwe kiba nti waliwo obutali bwenkanya constitution erina bweragira kati gwe nawe pushing for the rule of law otegedde togamba abantu nti kino tujja kibakola ku maanyi because gwe bino byagala okuteekesaawo amaanyi byogambe byolwana abakulembeze abakadde bibakola ki bibakola nojja obirwanyise bwe tutuuka ng'otuuse mu ssaawa zibalowooza nti ofuuse jjajja ng'owali badde oluŋŋamya ng'okyayogera okukozesa amaanyi nantagambwako nantakola ki tulowooza nti eggwanga oba tolikulembedde bulungi wajja n'ebigendererwa ebibyo ebitaali byakutereza ggwanga lino kufuna ddembe lyoyagala lyoba lyosuubiza bannansi so ebigambo bya Mwami Museveni bannansi abatunuulira eggwanga lino mu ddembe n'okulyagaliza okuba nga liri at peace tewali munnayuganda gwe byasanyusizza
abantu bonna batunulira eggwanga lino nga baagala libeere emirembe after Mwai Museveni. Ebigambo bye byabadde bisiga embeera ey'obunkenke. Gwe custodian ow'amateeka, custodian wa security, custodian owa buli kimu ebyenfuna n'ebirala. Bw'oba opreachinga such statement n'ogamba kubanga UPDF ebitongole bikuumaddembe Mwai Museveni akimanyi bulungi nti biriwo kuweereza bannansi. Statement gy'oyogera olaga nti they have to protect you n'obuwanguzi bwo oba bufunye batokoze eki. Mwai Museveni takkiriza nti n'obuwanguzi tasobola bufuna mu statement gy'ayogedde. Otegedde? Kubanga alinga agamba nti ne munaakola mutya nina okutwala obuyinza mu mbeera yonna. Bwe mugezaako okukyankalanya nga sibufunye nga mugamba sibuwangudde, then these people will come. They reclaim oba baclaiminge obuwanguzi obutaliiwo. Okategeddeeko. So birebe nanga tubizizza ku bbali nga tubirese nga biri constant. Kino ekigenda maaso tekiina muntu gwe kiwa mirembe. Kyongera bakitakola kuwanika abantu mitima. Mwai Museveni bwavudde leero n'ayogera. Mutabani we najja n'adifendinga ekikye. Otegedde? Ono omukulembeze wa ggwanga. Ono mutabani we CDF. Muduumizi w'amagye. Naye ng'ebigambo bitambulira ku ki? Almost byebimu. Naye nga tebiraga tujja kuuma. Wabula bitambulira mu command nga tewali na tteeka likwotingiddwa mu constitution. Tulowooza nti balinga kiri kye nakugambye nti abaali badde bakuuma abantu basazeewo babakoleko obutujju. Otegedde? Bw'otandika okudifendinga eggwanga ng'ogamba bannansi nti emmundu zijja kuvaayo. Twagamba nedda. Okategedde nero? Emmundu zijja kuvaayo mu twagamba. Okuteesa kuba biri ebyamaafi. No, kati bino mbadde nkuwa ekifaananyi. Sigamba muno this is what I want. Bamaafi gwe tubadde tubalooli. Tubalabulamu bwabwe. Anti kye nkugamba. Tanyuma. Naye ye yayina emmundu akugamba kisoboka. Yakubaliddemu. Kyakulaze kati nawe oyina omubaliramu. In case waliwo defense, what do you do? Naye we don't preach this. We don't want to go there. Otegedde? Bino tubivumirira kubanga si bye twagala. Sibirungi. Someone is 85 years old. Nero yatuuse mu bulamu bwe obusembayo. Sigamba nti agenda kufa leero. Naye at least buli kimu akirabye. Mu butonde era otuuse ekigaana bwe bulamu obusembayo. Kati ffe tugezaako okukolera future y'abaana ye amaze okukolera abaana n'abazzukulu. Okategedde? Naye kati waliwo obulamu ab'abantu obutandika abatalina kye baafunye. Abaana abazzukulu n'abazzukulu bonna bakoleredde. For we are fighting for that. Kitegedde? Kakati gwe ofuuse self-centered. Otegedde? So maathi oyo tanyuma. Mwai Museveni maathi ye tajja kunyuma. Naye tulowooza nti omukulembeze ow'ensonga ng'atunuulidde abantu yali badde atunuulira mu anga endala. Okategedde? Mu anga endala bwe kibanga olabye nti akalulu tokayina, twasaba ddala reconciliation and dialogue. Yes. Okitegedde? Twasaba ddala reconciliation and dialogue because lwaki oyagala kusiba ku bantu omuntu gwe bataagala ku maanyi? Gwe wasuubira nti wali bwenkanya wayingira ensiko. Naye gwe eggwanga bw'olaba olikulembedde n'ebigenda mu maaso olaba eggwanga likyetaaga okuddaawo because mu nsi si gwe kasobola okulwana. Nga bwe wagenda n'abalala basobola okukola ki? Ne bagamba ekimala kikola ki? Koza fallings out ne banne bangi beyajja nabo. Ne si bye twagala. Mufunyeko kye mufunye. Bw'olabanga wannansi nabo batuuse ubanyigirizibwa ennyo gamba because nero njagala kubuulira. Mwai Museveni singa abawa amazima. Eggwanga lino ekirabo kye yali liwadde kye nakugambako. Peaceful transfer of power. Eggwanga lino ba stakeholders lyetaaga dialogue. Ne tutuula nga bw'olaba Kenya bwe yatuula ku Arap Moi. Ne bagamba enough is enough banne tukoze tuyiye omusaayi ogumala. Nedo singa Mwai Museveni alabako abaana bano nga bazzukulu be abaddala sokove ku bino byatuyita obuyisi. Naga muzzukulu wa musimu myaka 5 mu kkomera. Muzzukulu poliisi yamulinnye nga bw'olaba ono omwana ono w'e Masaka. Erinnya ndyerabidde ssente za Franka. N'ogamba muzzukulu wo yafiiridde mu ddwaliro nga tewali ddagala. Okitegedde? Nga muzzukulu wa ddala. Nga muzzukulu wa ddala sokove ino byatuyita.
otegedde singa naye afunamu ako obuntu n'agamba what if it was me nga muzzukulu wange oba muwala wange nakunyumizaako scenario luli nenkuba nagikunyumizaako nenkugamba sister wenjuki zamuluma so kuve ku sister wange omwami yannyumiza akantu gwe nagambe yali omusoga eyo be basaba emitwalo 15 babalongoze nakakunyumiza omusajja yannyumiza akantu yaŋŋamba mukazi we yagenda mu ddwaliro okuzaala nga balina mulongoosa agenda okutuulya mu ddwaliro ekamuli eyo nga babasaba emitwalo 15 babalongoose naye nga bagenda okuzaala bali abantu nga 10 be balina okulongoosa nga mu ddwaliro ya gavumenti temuli musawo akola ki alongoosa nga balina okufuna ow'ebbali kitegeeza abantu 10 nga bagala miliyoni 1.5 nero ku bantu 10 abasobola okwafoodinga okufuna sente emitwalo 15 kwafunikako bana naye nga bakubya amasimu kati just imagine omukaaga bakola batya bafa exactly yeyo namba gye babala nti abakazi abafa abakyala bameka abafa buli lunaku nga bazaala okategedde so you ended up becoming a number nga mu bino 120 when a human life is put as a number. A number. Like for you, it doesn't. That human life temataringa. As long as you not part of it, nabantu botebali part of that. Number. Staged. So just imagine if you're one of your family members, ali omukwaba abantu abaluzinzo obulamu gatasobola kwafulinga emitwalo meka 15. Bobi Wine yayogedde ku nsonga said that every police officer and every soldier is going to be having 120 bullets, thereby suggesting that they can kill the people of Uganda. In fact, Museveni was inciting the police and military against the people of Uganda. My message to you, the police officers, the soldiers, this man is old and is living, and you are there. And you know that according to the human rights law, you will be personally liable for any gross human rights violation. The people that Museveni is telling you to kill, those are your brothers, those are your sisters, those are your in-laws, those are your age mates, those are people of your generation, those are your fellow citizens. So I advise you not to listen to an old and wasted man who has no respect. Exactly. Olire settlement zayogerawo. Ekibuzo kiri. Abasirikale. Bwe babadde buluto. Nga komanda in chief tanaba kubagamba kino. Bubaka ki bwe yabasindikidde. Nera abasirikale bakolera ku order. Tewali musirikale akuba munansi sasi nga tayina order. Musobola okubeeramu omwoba ababiri. Naddala nero njagala kubulira ebigambo bino. Eje emigo gye walaba nga bakuba abantu eggulu. Zaali order. Bino bwe yamuki byatembete emmotoka ya Kyagulanyi n'okuvuga speed etalina makulu. Eba order. Walabye, I don't know if you saw campaign za Mwami Kyagulanyi badde Soroti ne Serere. Soroti ne bamu blockinga. Ne nalabye meetings ezitula mu Kasaka. Buli dakiika 5. Waliwo baamukiriza n'okutambula. Yakasimbulako dakiika 2 ne baddamu ne bayimirira ne badda mu meeting. So every moment waliwo order ekola ki eyingirawo. Kyongera okulaga ati bana abasirikale basajja batulumu basaasira. Tebali ku order zaabwe wabula bayina tebali ku ndowooza yaabwe wabula bakolera ku order eziva mu bantu betusobola okulowoozaako. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekigambo kyayogedde era mbadde nakyerabiddemu nti bana abasirikale bonna betulaba bonna tebali bulungi. Ebitundu almost 8 Kasinje former omukwanaganya poliisi n'abantu ba bulijjo yakugamba abasirikale ebitundu 8 ku 10 tebamanyi na kibagenda kulya. Abaana bwe temanyi nti bagenda kusoma okusula. Waliwo ekintu kye bayita omusirikale kitegeeza kugondera order. Anti kyekiri kyensoso okugamba kubanga nalabako abasirikale abaakuba bakazi baabwe emiggo mubeekalakaasa kuba mu barracks temuli masannyalaze n'amazzi. Kati omuntu akuba mukazi we naye nga naye ekizibu kimutuukako oyonze basi kyamazzi. Anti nero njagala era tunyunyukaawo.
nti omusirikale asobola okuba nga akyakola ekintu ekyo olw'embeera gy'alaba etasobola kukyuka ng'amanyi waliwo forces zino ez'abakama baabwe tewali kintu ky'amaanyi kigenda mu maaso Mwai Museveni ne Muhoozi gye n'Omuhoozi banne si basusse okuba n'emmundu Gaddafi yali n'emmundu Saddam Hussein yalina emmundu Bashir yalina emmundu naye abasirikale waliwo akadde akatuuka nga naawe mulowooza nti muwa command ne bagamba ekimala kimala okategedde bw'abaawo any form of resistance from the population batuuka ne bagamba ekimala kimala ekyo vola ogenda okulaba nga abasirikale bakola ki bawanika badda ku saidi y'abantu ne batandika okulwana ku saidi y'abantu so ebyo bisuubira at any given day ne si bye twagala si bye tukola ki si bye twagala twalyagadde eggwanga lino lifune emirembe mu ddembe emirembe mu ddembe kubanga tebinyuma leero bw'oyagala okufuna obuyinza nga bannansi tobawadde mu ddembe okufa kugenda kubaawo bwe wali ejja abantu abasukka mu mitwalo 5 bakola ki bwe yagala tuddemu era bwe banaafa temujja kugenderamu batali bokka babo n'ababo bajja kugenderamu famire ya Gaddafi yafa neggwawo kati ne bw'oyogerera ennya Gaddafi bali ewakana mu Libya waliyo omwe yasigala otegedde Assad abantu be baafa mutabani we baamuttira ku kigundi baamuttirawo nga balinga bamutadde ku ki anyway we preach peace and this is all we need it's all we need ensi yawambibwa tata mutabani wamala okwogera taata naddako kitegedde kakati abantu mbadde mbabuulira buli gye mpitira mu kampeyini eno ng'amagamba nti kochi wanga yatutendeka omupiira ku palamenti n'atugamba ekigambo conditioning yanyumba ekikulabirako ekyende ente omulaalo omukulu asobola zirunda bwakowa nalekawo akaana nekafuulwa nako ne kalunda ente 2 naye nga n'akayana kasobola okukasamba ne kafa naye olw'okuba nti Katonda yaziconditioninga nti zirina kuwulira muntu n'omwana omuto w'emyaka 6 omusanga ali ku ntebe 12 akuba zitambula kati Museveni agezaako conditioninga bwongo bwa bannayuganda kubalaga nti amasasi gyegali omuntu ali mu byokulonda lwaki bw'olangirira amasasi waliwo atagamanyi nti emundu zibeeramu amasasi oba ye Museveni alowooza nti si gye zitabanguka amasasi mu mundu gaba gaweddemu nabo babeera bagalina Sudan Bashir yalina amasasi Gaddafi yagayina Mubaraka yagayina Benali buli omu naye ayagala nnyo conditioning abantu abateeke mu bwongo olowooza nti temulina kyakukola nze mugambye nti mubulantukaninga wabantu ebagaba babulira teriyo nsi yali Uganda teriyo omwana tuwogole ntaata n'abogola kati nnaku ezo mutabani yagamba era bano babrando kubogola etteeka ligambera ebyokulonda semojo nganda ndowooza naye ekifaananyi kyalina kyekyo nga kyova okkuba anyway waliwo ebintu byolaba nga nero biringa byakujooga bujoozi because abantu batambudde naawe kitegedde Mwai Museveni abantu batambudde naye mu bulungi ne buki ne bwe yali ayagala okuwamba eggwanga lino abantu bayiwa omusaayi nze nyina ekintu kye nakubuuza wano oba nakibuuza ggwe nga nkugamba Mwai Museveni yagamba yatandika n'abanne 27 mu nsiko njagala kubuuza ku banne 27 b'omanyi be yagenda mu nsiko be yatandika nabo omanyi bameka abaafa bali ba professional bali bakugu they were not professionals bali balwanawa kitegedde abaafa mu lutalo olwo be baganda baffe bataata baffe bajjajja baffe abaawaayo omuwendo eggwanga lino lisobola okununulwa nga Museveni bye basuubiza kitegedde kati baana yeye tasobola kijjukira Mukama yakulinda at some point oyinza okubanga abo bajja okukola ki bebajja okuyiwa omusaayi so you have to be oyina okuba musiimu nogamba abantu bano bangasseeko naye bwe mbangenda mbasasudde naki okategedde nero okay Bobi Wine yabadde soroti ne serere waliwo akabonero akaza akaŋŋaali between naye zikuba toki mu nsonga
Abalako badde jagala kayitako buyisi naye bwo osaze otukaleeta. Tego yagala wacho kayitako nze nkubolera abantu kye boogera. Akabonero ako akaŋŋaali g'oyinza kasoma otya buli omu alina bwe yakasomye gwe ng'omukugu oyinza katusomera otya akabonero ako. Waliwo ebibuze bye sitalinaako nnyo excitement. Omanyi neeroze nkubuulira ebintu ebimu omanyi naliko nnyo ku gundi eyo bwe yatandika wonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugaana okusula bamugaana yali ava Amuriya gye bamugaana okampeininga so nasalawo abuuki ne bamugamba ajje ave mu Amuriya kubanga next year yalina okugenda okukola campaign Serere ne Soroti. So naavuga ajjewa basooka ne bamusibira mu junction ndoze ssaawa nga 3. Amala atuuka Soroti waliwo gye bayita advance team negenda ne mbuukingira Soroti. Bwe yatuuka Soroti nga agenda we yali alina okusula bali bamu bookingidde poliisi nemulemesa nga agamba nti wagenda okusula wali kumpi n'akatale nti ala alinawo abawagizi bangi nnyo guli gye bamuwa ogiwulira nti alinawo abawagizi bangi nnyo bajja kutaataaganya embeera n'abagamba nze ssaawa ziizino nnya zigenda mu 5 abawagizi abo bagenze waabwe nze atagenda mu katale ggula bintu abantu ngenda batawaanya ntya mumperekere okuva wano wendi paka wengenda okusula muli baddembe n'okwenklozinga wonna wengenda okusula ekiro. Abasajja ne bamulemesa ne bakomekereza abamutire ku hoteli ezimu eza abantu bali mu NRM. Sebo omwami yasula ku hoteli ez'abantu abamu abali mu NRM. Soroti. Bwe yatuukawo alaba motoka ya Minister Ogwang Peter jipu ngerika ebipande bya mwami Museveni NRM. So awo wewali Crested Crane. Crested Crane simanya ababeerayo bagira babatya naye eira ebintu byakola. Naye yali ekola obukodyo. Eringa evunnama. Evunnama abaana baga yavunnama emirundi emeka ng'esatu nali njiraba. Sebo ensooga gye nkugambako kansooke nkukubire kano keniti. Kuno bitwetegereza twasanze mu hoteri eno Kyagulanyi gye yatwaliddwa y'emmotoka eno etaliiko nnamba obadde n'ekifaananyi kya Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang. Ekirala kyabadde ekinyonyi kya ggwanga ekya ŋŋaali kino kyavunnamye emirundi egiwera nga kyebuuza abatabangudde emirembe gyakyo ekiro. Bwe kyavuddemu eddoboozi erikaaba naffe ne twetegula hoteri eno okugenda okuwummulako kuba olunaku lwabadde luwanvu. Sebo ndozo settlement zenjogedde oziwulidde bulungi. Ekinyonyi kyabadde kivunnama. Emirundi ng'egiwera. Ekinyonyi kisinza. Kisinza naye wanga Crested Crane ke kabonero k'eggwanga. Nga buli omu kaawa ekitiibwa. Omukulu byatuse mu kitundu ekivunnama. Abantu bayina era ensonga zibagamba muno kikakasa nti waliwo omukulu yaddako. Ekinyonyi ekyo oba kibeeraawo omweyo hoteri nga bakirunda as a pet. I think nange bwe nalowoozezza. Kuba ekinyonyi namaze n'ekirabako n'emisana. Kinyonyi. Taata tweyanzeege. Amiina taata. Ekinyonyi ekyo we kibanga kyabadde kisinza nga oba peti ya mu hoteri abantu bakkirize nti no. Sente zino ziteeke mu kamera. Abantu bazirabe kuliko ekinyonyi ky'eggwanga. omukulu ava wano ava tugulira kya misana siringi ekiriko ensolo eno bagita batya? Ezike le bayita gorilla. So just know we are going to eat like kings today. Nedda 50,000 can't make you eat like a king. I'm a king. It can't. Me. Mu Uganda sebo eno TV erabe bwensi yonna tosobola giteeka ku level ya 50,000 to make us eat like emitwalo ebiri e Uganda ejja dola emitwalo ebiri e Uganda nga teweejjajja sse olira ddala emmere erimu ekyensa temujjoboola ssente za Uganda. Tugende mu maaso n'ekinyonyi lw'omukyana ena maaso lw'omukyana n'ekinyonyi ekinyonyi ekyo bakirunda ku hoteri eyo we kibeera nga peti. I think ekinyonyi ekyo oba ekinyonyi ekyo ddala kyavudde lugendo ne kigamba katusinze. Mu ndowooza yange
jukira ebitundu ebyo biina nnyo bikoze nnyo ku kye batadde nnyo okulaba nti abantu balambulayo tourism. Kakati nga Crested Crane webanga kyekinyonyi eky'eggwanga nga n'ebitundu bingi tekiriiyo ate nga woteeri eno ejjamu abantu bangi abasulamu nga ba tourists kyemmanyi bayinza okuba bakirunda awo kibeere nga bagita batya eyo no eyo gundi omuntu gyasooka najja ekiwero kaminga bagita batya eyo balina bakiyita ekyo nti omuntu ekyatuukirako ekisobola okubaako engeri gyekikola ki gyekimusikiriza otegedde naye bwe kibanga abantu abalaga bakivunaawula akabonero kasuubi sinna naabuula okubeerawo kirala n'ebikolwa kirala okategedde okubeerawo balayika bakirundirawo kibeerewo naye ebikolwa byakyo okusinza kirala obutegedde statement yange oyinza okuba oyidde omukozi ewaka ng'akola emirimu gye wamuleeta naye waliwo omuntu ayinza okujja n'avunnama n'akola ki nga obunabbi buyisidde awo okategeddeako so ekinyonyi kino bye kyakoze abantu bonna bagambye kyalanze obunnabbi era mu katambi akamu akalala era waliwo n'akatambi akalala pasito oyo simumanyi pasito oyo bamukyaza ku Sanyuka si NTV Sanyuka ya NTV ya NBS Nation Media Sanyuka ya NBS Sanyuka ya NBS mwasuze mutya yali mwasuze mutya NTV 2021 Sanyuka wangu ako kati mu biseera ebyo Bobby yali kawanvu embozi enjagala kunyumya ku mbozi gye nawulire gyagamba baategeka omukolo nga batagitinze bannabyabufuzi n'abantu abalala nga kiringa kyaggulo ne batagetinga abakulembeze abasukka mu 3 bajje bategeke eddina bebeebaze omulimu omulungi gwe bakoledde eggwanga naye ne bakubira ababaka bangi ne babagamba bajja kujja ne sipiika ne bamuyita mu bantu bonna bayita olunaku lutuuka nga tebalabikako nga bategese entebe bategese ebbufe ebyokulya biyitirivu kakati baabali awo nga n'essuubiri baweddemu ng'omubanda wa kabaka atuuka nga bw'omanya ebiseera bye yali akamala okuwangula obwa Kyaddondo East nga bw'omumanyi yatatambula yekka atambula n'eggaali ne gurupu ye abavubuka ba Ambassador Fire Base ba Selector Devi n'abalala ne bayiikawo Suma n'agamba yasooka n'atyamu yagamba ko olunaku yasooka okusinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera yamuyita Bobby era lwe lunaku yasooka okuwulira ekigambo ekimu kyasooka okuwulira mu bulamu kibayita yala zankuba yagamba yayiga ekigambo ekipya ku lunaku olwo n'agamba omubaka w'ekitundu naye yayita azze naye oluvannyuma najja yali ssajja lya Beene era omukolo ne gutambulira naye agamba nti Bobby nga tannaba kujja baali ku kyaki Crested Crane eyo nejja ku ndabirwamu ndoza yakola reflection neyeeraba zajja byajja bibiri ndowooza ne bitandika okukola ki okukonkona ku mulyango n'akubira omusumba omu n'amubuuza gamba nange binsobedde naye baatuula oluvannyuma ennyo ne babuuza buno kubanga bo basajja ba Katonda ne beebuuza obubaka buno bwali badde ki butegeeza ki naye nga bulanga omuntu omupya ayinza okuba nga ajja mu bulamu bwa bannayuganda ne bagezaako okulaba nti basobola okuyita Mwami Museveni ne protocol ne baga protocol yakola ki yababula nga tebasobola gituukako so mu lusaawa oluvannyuma agenda okulaba kiri ekyamutuukako ekirala nti yayita abantu bangi ne gwetasuubira ate ye yajja mu lunaku olulala so profesa eyo ne tosobola gisangulawo ate engeri profesa eno gyeri nti yadda nga up to today omuntu oyo akyali w'amaanyi luli bwe bagifunira era akantu kano njagala tukanootinge omusumba profesa bagifunira Kyagulanyi yali yakafuna obwa MP Kyaddondo East nga tanna jogera na kugamba nti agenda kuvuganya ku ntebe enkulu yaki yeggwanga
Professor yazzeemu neerabika nga lwavunama the same bad. Ng'omukulu ali ku campaign trail oba campaign rallies ze ezimusabisa bannayuganda akalulu asobole okuba nga ye president wa Uganda. So you can't just leave it like that. So engeri gye biri ya Professor tetugenda kwefuula abagezi leero toki mu nsonga naye naffe tugiresaawo awo waliwo aginyumyako mu kusooka ng'omukulu tannaba kujja. Omukulu yabadde tayagala kujja wano paka ne bamuwalawala paka mu kitundu yali tayagala kusula ne bamuleetawo ku mpaka n'asangawo ekinyonyi crested crane ne kimusinza emirundi gyonna gye kyayagadde paka bwe yayingidde bw'agenda okusula. Kakati Professor era tugiresaawo naye yabadde na planize genda kugambye bamuwazeewaze okuva amuliya ne Musolotu yadde agenda okusula we yabuukinze ne bamulemesa okusulawo bo ne bamuwalawala paka ku hoteli eyo gye nkugamba we yasuze ate yaluddewo leka nkuwulire ekirala Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse ku hoteli yaluddewo okuva mu motoka nga in advance team egenzo ekebera wagenda okusula hoteli eryeta na biki oluvannyuma ennyo n'avaayo bwantoogo ngere enyenje ekyagira naye bw'oyogera obubonero obwo waliwo lwalunaku lw'abajulizi ne basoma amannya ga buli mugenyi eyali agenze eyo mu bwekitiibwa we bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu enkuba neefubutuka mu ggulu ng'eringa ebadde erinda switch kwogera linnya ate yali amatonde gana agakuba ennyo gana amanene ago ngeri kati eyo ne tugiraba nalaba n'aba NRM nga batidde ne tugamba omusajja we yagenza okwewandiisa mu kana akalulu enkuba gye yavudde Olivia Lutayakwata ambuleera yali awa speech enkuba gye yava n'esooka emufukumukirako teriyo mulala gwe yakubako nemuwerekera paka gye yakola manifesto launch ne kankubulye n'akalala okumanya prophecies zitambula gye yagenda enateete yali nateete enkuba yatonnya naye ng'abantu tewali aseguka. Waliwo akavidiyo akatambula abavubuka mu nkuba baanoonya ewantu we yali agenda okuyita wali wabemberedde nga waseerera ne bagenda ne baleeta ebitiiyo enkumbi ensuuluulu ne batereeza oluguuda we yayite wali wagize ng'oyiza n'ogamba enkuba tetonyeewo. Otegedde kye nkugamba ne bwe yatuuka ku raala eri enkuba n'ekya we yagenze okukiika embuga ate omutanda naye n'abanga nalabikako eri obuganda obonera buno tewaleeta essuubi eri bafalukaali essuubi bannayuganda baliyina oba oyagala oba toyagala Kyagulanyi oba omwagala oba toyagala essuubi waliwo ebintu bingi ebiraga nti Kyagulanyi yaddako abakulembeze bonna gwe kyali kwebyo abakulembeze bonna abakulembedde Uganda babadde emyaka gya Kyagulanyi era 43 gye myaka emituufu omukulembeze waddi kati noka kabonero kalala okitegedde byonna mutambulirako bingi nti oli wagezaako okwogera nti omusajja atambuza nnyo tribalism n'ebirala ogenda omuzuula nti omukyala gwalina ava mwankole bannaffe abatukulembera gye bagamba gye bava ogenda omuzuula nti ebusoga atayirayo obujjajja obwagenda emyaka mingi nnyo nti ate abali mu busoga bava mwankole emyaka mingi nnyo kati ogenda okwesanga omusajja chaini zonna ezaasiba ogenda okulaba ng'azimenye nti Obote abantu ba Buganda baali bakyawa nnyo Obote bwe yagenda mu mambuka ga Uganda mu apaaka nti ate chaini z'abantu balaba nti ate ebyo by'Obote tebagaana bimanya newankubadde byaliwo bwe yagendayo bali ne basanyuka bwe yakomawo e Buganda abaali basuubira nti kinyiziza Abaganda abantu ate baamwagala nnyo n'akomekereza ng'akiiseerera n'embuga n'abakola ki n'abanjulira olutabaalo kubanga baali mugambye mukulu wagenda ku ntaana y'Obote yatukosa munnaye tojja baamwaniriza nga muzira emmengo ne Ssaabasajja Kabaka n'ayitako mu ddiiro okitegedde so ebintu bingi ebiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu emunyenye zimwakirako oba oyagala oba toyagala nga tumaliriza NUP erina ababaka
abadde kagenderere mu campaign za President Museveni nga kagenderere buli walaga waliwo mubaka akyuka olumonsi kyo bakansalo babiki naye nga bagamba bavudde mu Kalulu naye amalege twafunye olunaku lwajjo nga galaga nti NUP yaganye okuwandiikira omuntu yenna ebbaluwa emukkiriza okuvaamu kitegeeza ki omuntu oyo senga awangula tumutwala alayire anti njagala tukkiriziganye nti bw'oba nominatinga ne ssente n'oziwaayo mu electoral commission ne bakubadde ballot paper kubanga omuntu alina okukakasa nti ovudde mu lwokaano lwa Kalulu aba secretary general w'ekibiina era bwe batakuwadde ebbaluwa eyo electoral commission bwe kujja ku ballot eba yeetumiikiriza kubanga gwe ng'omuntu ng'ogenda okwesimba bakusaba ebbaluwa econfirming from your party era signature zibaza secretary general kakati gwe bw'olya ssente n'ovaamu ku ballot paper basigala bakola ki bakulekako kw'oli tugeze bw'obanga gwe yisa nga walidde ssente okuva mu NRM secretary general n'atakuwa bbaluwa ekakasa nti ovuddemu ku ballot paper osigala ng'ojjirako abantu bwe bakugira bwe bakulonda n'owangula kiri gy'oli ebintu biba bibiri ekisobola okukulemesa okufuna obukulembeze bagira swearing in etera okuba mu mwezi gw'okutaano gw'omubaka bw'ogaana n'ogamba sijja kgenda kuswearinga ekibiina oba okimaze okategedde ekibiina oba okoze eki naye katukkiriziganye nze naawe era tudde ku gundi omubaka olowooza bamuwa ssente mmeka ezimujja mu Kalulu kuba tubulya babagula 5 si bwe kiri babagula mmeka 5 omubaka mu kisanja kyafuna 1.5 billion ba 1 something myaka 5 ne benefits endala eziyetoololerako bw'obanga gwe nga bakuwa 5 nga bakwata ssente z'abasajja nga bakuwa 5 ne bukeera ku makya nga wawangudde ku kaadi y'ekibiina okola otya okuba amazima n'ogamba Mukama Katonda nze siryaza amaanya ebyo by'owulira nganye nero njagala kukubuulira awo otuusa okufa bannabyabufuzi bino mbikubuulira nga nze Faruku Ali byobufuzi mbigoberedde tewali munnabyabufuzi asobola kugaana genda kulayira baba bagenda mutta busi abawakiri afa amasasi gaba gajja mulya byowulira nti oli bamukubya amasasi naye nga temumanyi kyamuse naye nga lya ssente z'abantu oba akatwa kitegedde ate wobagamba bannaye ebibiri no bye bagenda osooka okumpa kankuddize mu 5 byo wampa 5 kankuweeyo 2 ebisatu manerenda abimpe kuba aliwo salale nenkuddize 5 byo oli musiru kale wampa 5 kankuwa 6 kakati kongeddemu oba okoze losi ki ebigendererwa sajja agamba ate zinateeka mu campaign olumu ebyobufuzi ebigendererwa bisinga just positions zetwogerako kubanga waliwo kye tuyita numbers nga bw'okimanyi kye tutera okugira nti abantu bayisizaako ebintu bingi ebirala abantu bafunirako ebintu bingi obusuubuzi biki bingi nnyo abamu baba tebetaaga na ssente baagala kitiibwa just ekitiibwa ekyo nga ye kyayagala sina musa just okubeera na ofiisi y'omubaka yokka osobola okubaako ebintu birala bingi by'oyisizaawo so nga biri more than even the salary gye twogerako kyova olaba ogenda okusanga omuntu nga ajja kufuna aspendinze 3 billion mu Kalulu ng'aba NRM naye nga omusaala mu myaka 5 tegujja kuweza de 2 billion kitegedde ne gwe osobola okudda n'ogamba omuntu lwaki aspendinga ssente zino zonna so there are more other benefits eziri beyond the salary ako nga tukavuddeko oba okyakaliko simanyi okyakaliko nkavuddeko omukulu Kibalama yakomyewo ku Kibalama go badde ogamba tujja kuyitako ko ne Wasewungu awo mbadde saagala tugende nga tuyiseeko Masaka Kibalama yakomyewo mu kibiina ku luno muzeeyi tugambe yakomyewo yakiriza waliwo n'omwami bamuyitani Kagombe era yoyo tiimu Kibalama secretary general eyali w'ekibiina ekikadde nsuubira nti ku lwange Kibalama yeewuubye nnyo ng'omwami omukulu omulaba obulamu butono famire ye ndooza naye mutunya n'egamba muzeeyi waffe
bamuwubye nnyo everywhere mu kooti mu meeting obukiyaye bannaffe bazze bakulyetingawo tumusinka naye abantu baagala mukozesa olwokuba bamanya nti basobola okubaako engeri gye bakola ki gye bamukozesa kwagala okunafuya NUP n'ogisiiga amawulire ag'obukyayi n'obulimba ne sympathy eyo because bw'olabanga Kibalawo musajja mukulu nga bagamba yali nannyini kibiina ekikadde ogenda okulaba nga ekibiina kirina level kwe kituuse ng'osuubira nti ne finances kyali badde nazo n'olaba omusajja omukulu ng'ataayanga n'ebujjanjabi tebulabika automatically otosobola kufuna kifaananyi kibi eri NUP gamba yiba n'abavubuka abatafaayo ku bantu bamemba bafaako ena amajje galwana we bamubba we bamukweka like ebinja bye musajja naye omusajja olumulabako leero n'omubuuza ekyo osanga we wamulese bamubyewo ne bamukukweka emyezi 8 luli n'ogenda omulaba ng'aliwa mwami Kyagulanyi Emagere ng'ayogera birungi waite ennaku 2 ogenda okulya ate Kagombe naye ng'ayogera birala wano olira ate eddiini yabadde amuyina so nze ndowooza nga njagala boogerako bulungi saagala kusiiga nziro bagambye bakomyewo kirungi naye bakome ku lubalaza kubanga sigwe gusoose okukomawo no bajja kusigala nga sanya no ekibiina ekyo kigundidde kati era kiina emitendera omuntu yenna bw'abanga memba oba mukulembeze ku level w'okoma abawagizi b'NUP tebaba na kutya kwonna Kibalama asobola okusigala era kubanga ali asigadde mu liigi z'aba founding members naye ng'ali mu liigi eri ey'aba the elders so for now focus yali badde yakubanga muzeeyi afuna obujjanjabi n'alaba nga obulamu bwe bukola ki butereera n'abalala abazze nga mwami Kagombe oyo n'abalala ku lw'obulungi lw'ekibiina kuba nawulidde asaba akalulu n'ebirala bamanye nti eggwanga lino li beyond that tuwetaaga nnyo kubanga tugattako kusinga okutoolako basigalezo omukululo bali boogerako ki njagala baboogereko ebirungi nti ensi bwe yali yeetaaga ekibiina ekyakyusa eggwanga lino mu byafaayo mwe mwali bannannyini baaki abakisookawo neero tomanyi buzira bw'obasobola okufuna businga even ne ssente ezo z'oyagala okululunkanira nagamba nti gwe eri sekretary w'ekibiina era ekibiina mwakiwaayo n'omukwano nti wakati mu uyuzibwa nga babazze n'omwazze eri mwama ne muguma ne musirika ne mugamba katudde waka ekijja ekikole ki baana banywedde enjaga g'okuleekaana kweyo isa abaleetedde gundi tulabanga batabuse ekitegedde nero olumu twagala ssente naye legacy kintu kikulu nnyo nga bakwogerako nti ekibiina ekyanunula eggwanga lino okukijja mu maanyi ga Mwami Museveni ne famire ye nti mmwe mwasacrificinga ne muwaayo ekibiina ekyo musigala muwandiikiddwa ku mitima gy'abantu so ebiba tebirivaawo ekyo ekitiibwa olikifuna abaana n'abazzukulu nti bataata bajjajja bakola kino so ndowooza ebiremye babasuubizza bingi mukkirize mufune akatonega ka mirembe Frank Gashumba ne munne Sewungu nga beeyuzizza nga tumalako weekend ye ogambye Frank Gashumba ne munne Sewungu yamwewakanya Sewungu agamba ate yajja Frank Gashumba mukomera abadde munne paka we yamwogeddeko nooze byensima I think Frank Gashumba tumwogeddeko nga tugezaako mwogerako bye yalimba ne byazaakyusa tuuka n'omwogerako nti omusajja talina mugongo naye nsuubira kakya ajereegerera abantu yafunye amujaamu amumanya okuva ku luwonzi Frank ayogedde nnyo ebigambo ebityoboola abantu okubakkakkanya ng'ayogera nnyo obulimba akoze nnyo blackmail ku bantu bangi paka leero bwe tulowoozezza nti yatuuka n'ayingira ekibiina ekifuga Frank tuzze tumwogerako bingi olugendo lwe era abamanya nnyo Frank bamanyira mu simu ka Uganda mweyogerera nnyo ebintu ebikwata abasajja balunza abantu empuuta mu mapipa balunda obuyamba lundo abasajja abo Katonda tali basonyiwa Frank ayogera nnyo ebintu ebikwata ku mitima gy'abantu bannayuganda obuzibwe bayitamu kaboozi ebintu ebyo byakwata nnyo ku mitima gy'abantu Frank abantu bamwagala nnyo nga tebaagala na kumanya Frank yaani ani amuzaala asibuka wa ggwanga ki because byayogeranga nga bikwata ku muntu wa bulijjo
N'atuukaawo n'akwata n'ekintu Mukama ekyamuteeka nnyo ku level endala ey'amaanyi bwe yakola fundraising ey'omuwala Nabukeera. Omuwala oyo yali ayokeddwa bamuyita Nabukeera? Nabukeera. Naye era nayo gye yaggweera. It is okay naye before naye era yakola byajja luvannyuma ng'atandise okwokya. Naye wali ng'akyali atambula n'abantu. Ebyo by'owulira by'ogamba nti byamala ne bizza feedback ne bizza omuliro backfire. Byali tebiriiwo. Era singa yasigala mu layini eyo naye alikedde ku makya n'amwogerako ku bya Nabukeera. Abantu baali gambye muliibo omusajja mumuveeko. Naye abantu batandika okukuba mu tooki kusinziira ku bigambo byonna engeri gy'obikyusaamu. Sewungu musajja mukulu muyivu. Atambudde olugendo lwe tulowooza nti lubadde lulungi. Tetumulirangako mu nsonga zonna za bulyake. Tetumulirangako nsonga zonna za nkwe. Ne bwe yabeerera mu DP bwe yalema n'atambula. Paka leero y'omu ku babaka be tulowooza ndi mupale badde bafuluma enkalala z'ababaka basinze okuperforminga mu region yaffe ya Boddo gweta Masaka yakutte number 1. Sewungu oyo kyensinga omujjukirako ye musajja gw'otalwana naye lutalo alina Father Ngobya gw'ayinza okukwasa. Woolabira bwe yakwasa ku Father Ngobya. Father Ngobya Sewungu omulumba omanya alina Father Ngobya sebo wali ewaffe ekitovu e Masaka baamuterawo gundi ey'ekijjukizo. Era y'omu ku beesiimu bebawa abe Masaka si Masaka ensi papa ya bamu pronouncing mu beesiimu era ne bamuwa ekitiibwa ekyo. Ne omukyala mulaba mutafa sister Obamari erinnya lyerabidde. So Sewungu abadde musajja nga atambula straight. Wolabera Sewungu ng'atuuse okuvaayo ekibadde kimususseeko. Frank abadde amukozeeku blackmail mungi n'okubuzaabuza naye yamubuulidde ensi bye tubadde tugamba. N'ayongera n'okulaga ensi Frank Gashumba omutuufu yaliwa. Wakati Frank Gashumba nga alaga nti alina abantu yakukutanga nga ayagala kukola nga speaker bw'akolera ebiseera bino buloka w'ebyobufuzi ng'ayogerezeganya n'abantu abatunde mu NRM. Omulimu ogwo lwakuba Frank Gashumba abantu tebaamwesiga. Okategeddeko obaako? Nkategedde. Frank Gashumba abantu tebaamwesiga nga balabanga omuntu w'oku street atasobola kubaako kyaggusa. Nga bw'olaba Anita Amongo ye bw'akikutte n'amaanyi. Omulimu kale yakikutte n'amaanyi naye omulimu ogwo oyinza okugugeraagalanya n'ogwa Nsereko. Style eyo. Beebamu beebo. Yogera eno ebirala ebiraga nti oli musibu nnyo naye okitegeera bagiyita blind operation. Blind operation. Naye olaba bano abantu ababiri. Franka ne gundi onaani ne Sewungu. Dakwata Nsereko era tomugeza ku kaliba ya Franka saagala nnyo tukakkanye nnyo. Naye omuntu anaamalako sho tugende. Franka Nsereko akoze naye ebikyamu. Nesisobola mugeza ku level ya Frank because Nsereko is an educated man. Abadde mukulembeze ebbanga ddene. Alina byakoze tosobola mugeza ku Frank. Franka gundi yamwogeddeko nga Conman. Nanti mbadde kugamba wawulira amawulire agatambulira ku Frank Gashumba gabeera bofere muyaye biki nvumye gundi neewuunyiza nnyo omuntu alina aga amawulire ate okwegatta ku Sewungu gwe siwulirangako badde mbw asoozezza gundi. Era wolabira Sewungu abeera kugamba genda kukwasa Father Ngobya Evira Maria alwanirira abasomesa bya academics n'ebirala. Omanyi bagamba teweetaba mu mazina ga mbizi kusiga bisooka. Sibwe mukulu teweetaba omanyi ayagala nnyo okutyoboola kale teweegaba mazina ga nkima kukuba mikira. Olugero olutuufu obadde olumanyi lutya olwo lwennyini lwosembeeyo naye nenkutegeera nti obadde oyagala kutyoboola kubanga musiraamu naye tokisussa. Omanyi njogera ya wano ku mutimbagano kuno teweetaba mu mazina kwesiga bisooto. Sebo nnyina bafaani bange oko abangoberera abamanyi nti ekkanzu eno emba njambadde oyina ogiwa ekitiibwa naddala olunaku luno lwe tukola shero. So sebo totyoboola. Sebo olugero mbadde nkimanyi olumanyi teweetaba mu mazina g'enkima toyagala mukira kukonako naye n'oleeta ekisolo kyammwe ekyo. Kisolo kyammwe ne baba Frank Gashumba. Enjogera ku mutimbagano guno bagamba oba toyagala bisooto kukwatako tozina mazina ga kisolo ekyo kajja kusinga ettosi. Kati olutalo luno ndulabira ddala nga lulinga olugenze mu kisolo ekyo okwesiga ebisooto. Kakati Frank ayina omulimu gw'abadde akola
naye omulimu ogwo bagukola bulungi. I think batwala obudde ne beteekateeka. Era bw'olaba Frank tayawukana n'abasajja mivule ekola gye bakolamu ebintu. Waliwo n'abasajja abalala bazze bakola ebintu ebyo Frank byazaakola. Bajja ne bavuma ne bakola blackmail. Ne bavumirira naye nga balina kye baagala. Kuba jjukira bulungi Frank Gashumba alina abantu bangi bavumye. Frank Gashumba ye ddiini omulala. Bavuma naye nga bakutajetinga okujjamu ssente. Oba obayita on board. Frank Gashumba omujjukira bulungi speaker Jacob Olanya. Frank Gashumba bagiyita nswera ekola etya. Ekwagala yekugwa ku bbo. Enjoki enoonya wali mubisi. Egunuunewo. E Masaka enjuki mugiyita enjoki. Kale. Ewali Sheno njajji balekera na Isa. Sebo nange okutte nonteeka nze nagamba Faruk. Nonteeka mukanyiga mba nina okulwana ovaayo. Kakati Franka anoonya ewali ebiyidde. Bamubegere ku bibego naye alye ku mmere. Franka ekizibu kyenjala ebe muluma. Ayogeza njala. Naye ekisinga okunyiiza ku Franka Gashumba. Bw'aba mu public ng'ayogera wano mu bantu alaga nti ye obulamu bwalimu bwakabi nnyo. Era avuma nnyo abaavu. Sajja wakabi oyo gwe tomusinkana nako. Alina abamukuuma alina benzi ya bulaka emyansa bwe. Abitandise ddi byakati. Ng'amaze okuyingira mu gavumenti bamaze omukwata ne passport si. Ebyo byonna. Olidde. Awo oteteekanya obulamu bw'ensi. Awo ayagala kukyusa gundi batandika okugamba omunyigiriza nnyo. Erinnya lye yasebye kyoba. Naye omusajja naye yaba ne passport nga 1000 alina amannya mangi. Kati naye kikuwa ekifaananyi ekirala nti bangi abafaananye Frank Gashumba nga bakolako blackmail abantu abalala basobole bafunako ssente. Frank Gashumba bw'aba ayogera nja kubulya bino ebigambo kubanga namukootinze nnyo. Buli muntu gw'omanyi ayina ssente, ayina status ennene mu ggwanga lino. Bw'ata mukwano gwe abaamumanyi oyo muganda wange oyo mukwano gwange buli omu amwogerako ng'amumanyi. Kitegeeza atajetinga abantu ne Namyalo yamwogerako. Okajjukirako Namyalo anaatamumanyi. Ye mama Namyalo. Mama Nalweyiso mama biki. Waberawo abantu wano nga afuuka mama wose bulwa mpaka. Toddamu kusiiga abantu bigambo biwe ekitiibwa. Nanti ngamba abana ababeera baboogerako. Anti babafuula bamama lwa mpaka. Bakajjajjatta baagala okulya ebiyidde. Bibatakoze. Muganda wange. Gashumba buli muntu aba muganda we. Buli muntu gw'olaba alina status ey'amaanyi aba muki? Muganda we. Kojja wange, taata wange, mumanyi nnyo. Nali ntuuseko ewawa. Abanga njo kibuli omu akola ki agendawo. Naye ffe twasanyuseemu. Omanyi omuntu akumanya ennyo bw'akukwatako akuyuza ensi nekola ki ekutegeera. Kubanga Gashumba ayogedde nnyo ku Ssewungu ng'amuwaayiriza. Era nga ku radio ekyomukisa omulungi Ssewungu wennyini wabadde amwogererako we yasabye naye. Sho ku Radio 4 najja n'akola ki teyamwogeddeko nno mu bulimba kubanga ye Gashumba badde ajja n'ayogera obulimba. Naye Ssewungu yamwogeddeko amazima. Omuntu gagamba nti gakaawoli tayagala gawulira. Yamusigidde ekifaananyi n'agamba ssebo nze tompagirangako. Omanyi alimba abantu nti namuwagira Gashumba tabangako wa kibiina kirala okujja ku famire ya NRM. Abadde wa NRM from day one. Kati kino so nze mbadde kutegeeza nti abantu bonna abajja nga bakola blackmail ku bannaabwe nga balina ebigendererwa ebyokubaako bye bafuna mbalala nga Gashumba byazaakola. Kubanga ebigendero bya Gashumba byonna kutajetinga abantu abayinamu status n'akasente okusobola obbasiiga enziro basobole okubaako bye babajjamu. Otegedde nga bw'olaba Gashumba nga bw'olaba ddiini n'abalala babafaanana. Enkola eyo weeri nnyo era abantu abo ebiseera ebisinga bakomekkereza bali saidi ya gavumenti eno. Nkola yakuba lupayipu oluseke luba lulungi lwakuwaana naye luno olupayipu balukuba we bakuvuma okitegedde ebakusiiza ettoomi ensi ekuggyemu obwesige
bebakwogerako bikulengeza bikuleka bikunafuyiza ne family n'omukulu gwozimbye. So tuvumirire ebikolwa y'abantu nga bagashumba abagezaako okusiiga bannaffe ebibatakoze basobole okubanga babafuula babakamamu. So no Kashumba yabadde ali mukomera singa egundi ebadde likola bulungi. Eggwanga singa enkola ebadde ekola bulungi. Kubanga okwogerako omuntu ebyaswakaba ng'owaayira nga Sewungu ku status gyaliko era Sewungu yamukwatibwa kisa jase najja namwogerako amazima naye alibadde yamuwabidde dda mukomera. Muvawala bamukutte. Muvawala nno yali akamala okukola Shone gundi ne Mukiibi. Olunaku lwe nasembayo okukola ne Shone Mukiibi olwokubiri twali tugenda ffembi ewa Muvawala eyo naye nembaako bye ngenda okukola. Ndowooza olunaku lwennyini lwamu. Naye omusango oba wagulabyeko Bukenya Charles bubiki nti kuwaayo amawulire nti yakwata omupoliisi ekifaananyi n'awaayo amawulire nti nga talina lukusa. Okitegedde nti yawadde amawulire naye nga talina lukusa lw'amawulire. This country is a joke. Awe tuli this country is a Muvawala joke. naye tumusabire Muvawala si Mumerika yafuna obutuuze gundi kanso muyizi bwe bazzo omweyimirira ne bagamba nga balese n'abamweyimirira kooti negamba nti ensonga zoono zirina okukwatibwa mu ngeri enjawulo kubanga is not a Ugandan citizen. Then ndoza bajja kumenya ennaku z'omwezi 3-23 if I'm not mistaken badde mbazitunulemu then balabe engeri gyafuna beero. Naye ekisinga okutuluma nti abakwata abantu baffe ne mu busango obutono ennyo nti ate babakomekereza babatugunyiza ne babatuusaako obulabe obutasaana. Lwaki okwata omuntu n'omutuusaako obulabe omuntu atali mutujju bw'otakutte na mundu bw'otasanze nti alina offense gyakoze nti oba capital offense akutte mwana okitegedde nti oba asanze abba okuwa amawulire nga tolina layisensi oba lukusa okitegedde gwe musango gwe bamugguddeko kati simanyi. Naye owa amawulire wajja n'akutunzaamu kamera n'owaayo amawulire essaawa yonna osobola okusibwa. Essaawa yonna osobola okusibwa bakubuuza watandise ddi okuwaayo amawulire. Anyway tujja kutunula tulabe ensonga ezo. Kyemanyi si munnansi wa Uganda ne mutuuze wa Amerika basobola okugamba bamuzeeyo ewaabwe. Tunakuwalira wamu naawe ne famire yo ne bannankyukakyuka bonna abalowooza nti Muvawala agattako ettaffaali eddene kulaba nti eggwanga lino lifuna obwetwaze n'obwenkanya ne bannayuganda bonna Muvawala bawangala nabo mu States America nsonga zeezo. Kale we out.